analaba enkuba asooka bendano kyokka yeganya omunyatale kaawombayo naye mwagale ennono jukiza nannono n'owolulasa nga nasawuseemu eggono nze owolulasa nga yenzizeemu akaayo ng'oluganda amunyisa olutaliiko kkomo eyo ngombo yange nga bulijjo bagamba nti omulwadde teyerabira kusinda muliyo mutya abalungi abansuza omwoyo kumpagi ng'omutwalo mwebala okugoberera olulasa ngeye nga bulijjo mwebala okusubscribinga okulikinga n'okukomentinga olunaku olwaleero tusinzidde mu kibuga wakati wano ku ssaawa ya Queen. Olwaleero woyogera essaawa ya Queen omwana myaka nga kati myaka 5 6 7 8 9 10 ajja kuba tasobola kugitegeera. Mulimu n'abantu abakulu kati nga bw'otuuka wano totegeerawo bulungi olw'enkyukakyuka ezzeewo wano wetwayitanga ku ssaawa ya Queen olwaleero bwe bazimbawo enfaanana gye wafaananamu ndowooza olabawo bulungi muganda wange ali ku kamera ali mu kugezaako okulaga ssaawa ya Queen bazimbawo kati twafunawo ekyezigoolo kino naye nga weewaawo bazimbawo ne batuumawo essaawa ya Queen olwokuba bazimbawo essaawa ya Queen yaliwo kati baagijjawo kyalinga ekijjukizo ekya Nnaabakyala Queen bwe yakyalako mu ggwanga lino naye olwaleero si kyekindeese njagala kubategeeza ekigambo amasangazi anakibasomesezzaako mu katambi akasoose waggulu bw'oba tewakalaba scrollinga ngozza waggulu ojja kukalaba. Olwaleero ekindeese okusomesa kyekigambo Saalumanya ne Nnaalumanya. Ekigambo kino mukikozesa nnyo nti Saalumanya ne Nnaalumanya ku luno bagenda kulugenderamu. Saalumanya ne Nnaalumanya bagenda kulugenderamu naye mu kigambo ekyo ba mu njogera eyo Saalumanya ne Nnaalumanya oluki baali bategeeza ki? Oba naawe oyogera bwogezi kigambo nti Saalumanya ne Nnaalumanya naye nga olwogerwako tolumanyi baali bategeeza olumbe lwa Kawumpuli. Andi Kawumpuli we yajjanga yasaanyangawo oba mwana oba mukadde oba musajja oba mukazi bonna n'abatwala n'abamalawo. Wewava n'olugero olugamba nti owoolugambo Kawumpuli bwatta amaka talekaawo. Owoolugambo Kawumpuli bwatta amaka talekaawo. Kati enjogera eri egamba nti Saalumanya ne Nnaalumanya weeva olumbe lwa Kawumpuli bwe lwali lujja tewaliiwo n'omu yalumanya balabirawo nga enju n'amaka gonna ng'ebeeze bamazeewo Saalumanya ne Nnaalumanya. Enjogera eyo ndowooza ogize era ogitegedde. Ndina muganda wange Frank owa M Frank Media abaawo nnyo okukwata ekifaananyi ekirungi video yite videography akuba n'ebifaananyi ebirungi ennyo ku mikolo okwanjula mbaga birthday graduation. Kale tutuukire naawe yeetaaga ebitabo bino olulasa ngeyo kya mitwalo 10 enjogera z'Abaganda n'engero ensonga mu buziba kya mitwalo 6 oyita ku 078 599 343 kanjiddemu eri 078 599 343 nga otubuuza by'oyagala byonna. Oyagala bifaananyi, oyagala videography kukukwatira video mukolo gwo, oyagala biki kwanjula mbaga. Ffe tubaawo nnyo M Frank Media tusinzidde mu kibuga Kampala era ndowooza mulaba kagezeeko yeetoloze ate ekibuga mukitegere bulungi nti olwaleero ate twasinzidde wano mu kibuga okusomesa abantu ba Ssaabasajja. Mwebale nnyo mwebalire ddala abatugoberera abasubscribinga abalikinga abakomentinga abasharinga mwebale kusaamu budde bwammwe ne kaddata ako ke muteekamu ne musharinga mwebale mugendedde mu maaso n'okugabana ne bannaffe ebintu bino ebyensonga mubigabane ne bannaffe mubisharinga ennyo bitambule. Nalabye abasharinze ku Facebook awo video bannange mwebale nnyo abantu basharinze video eyo eddagala naye kati olulimi Oluganda mulugabane ne bannaffe nayo n'okwetolola ensi eno naffe tubeeko n'okwesiima. Kale kambagaliza ekiseera ekirungi nsigadde nze mu Sibosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule n'antagwira kye yakimu kiwowolo munyogwavu atalina mazitalya saava omwana wa Bambejja omukeekufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyiwalo Kaluwoomya okwetolola Ssengeno na bulamu olulasa ngeye wano ku ssaawa ya Queen awangaale Magulu Nyondo.